Muhoozi nze nalina kujjako engalo nga sagala nakwogerako naye olwaleero oyina ekintu ky'okoledde bannayuganda kwe kujja n'oggirayo ddala obwenyi n'olagira ddala nti Simon Byabakama talina buyinza aliwo nga ddami nga kifaananyi nga Badru Kigundu ebiseera bye kati essaawa zino mutulagidde ddala nti obuyinza buli mu ngalo zammwe bantu nga bataano igwe taatawo Salimu Sale Janet Kataha Lwabogo kiwulira kyova olaba today UPDF omuduumizi w'amagye ga Museveni sobola gayita ga ggwanga Muhoozi ovuddeyo n'otegeeza munnayuganda nti bw'amala okulonda aveewo ku polling station oba aveewo addeyo ewaka ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti mu Uganda tewali kitongole kifunctioninga ku lwakyo nga munnamunigina kubanga buli bitongole byonna mu Uganda kati bizannya kye bayita partisan politics kati otujjiddeyo ekifaananyi ekituufu era gwe munnayuganda ndi wano okutegeeza okusinziira ku statement za Muhoozi kimanye nti nno oli ku lulwo mukimanye nti nno tewali kye tusobola kufuna kubanga buli kitongole abasajja bakiyingira abasajja be balina control ku buli kitongole kyonna kyo waligambye nti kino kitongole kya ggwanga ekitalina kwenyigira mu byabufuzi bwe babeeranga kati essaawa zino UPDF yeri mu control ya EC ya Electoral Commission nga yeri mu control yayo omunnayuganda ndi wano kikutegeeza nti no gula flaga tugenda mu kalulu ka komya lino Jjogo tugenda mu kalulu ka kujjako Museveni tugenda mu kalulu ka kukomya arrogance ya Muhoozi tugenda mu kalulu ak'okumalawo obujoozi bwa Muhoozi obukwata munnayuganda n'abusibira mu basement n'agamba nti no amuyigiriza Lunyankole tugenda kumalawo obujoozi bwa Muhoozi ne kitaawe obw'okututeekamu kye bayita obusosoze mu mawanga obusosoze mu mawanga ke kalulu ke tugendamu ndowooza olwaleero tusigaza ennaku 31 emba siri mistaken 31 olwaleero 31 tulutandika tusigaze ennaku 31 enkya tujja kuba tuyina nnaku 3 tuyina kati mwezi gwokka okumalawo lino Jjogo naye nga Muhoozi byonna bye wakoze inze ku side eyange wayongedde kunkakasa oba byonna bye wayongedde kunkakasa nti Simon Byabakama bulijjo newe bakuba abaana newe mulaba amagye gakuba abawagizi oba bannayuganda abaagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe nga Simon Byabakama tanyega ndowooza mukitegedde nti Simon Byabakama aliwo nga ddame he's a dame aliwo nga ddame talina kyasobola kukola talina kyasobola kwesalirawo nga Simon Byabakama ali awo bamuteekawo buteesi ndowooza kati mukitegedde gwe ng'okyali awo ng'okyagamba nti bajja tuwa obuwanguzi bwaffe tuyina bwebanjiza tuyina kwerangirira tuyina bulwanirira 2026 January gwe mukisa gwokka gwe tuyina ogw'okkomya Jjogo bw'oba olaba ow'amagye n'akeera n'atula mu kamera n'agamba abantu mbu we nnaakomawo mu 26 nga temulonze Museveni ku mwalo nja kuguggalawo nja kubatta nja kubasiba eryo Jjogo tulina oddikomya kuba bano abantu buli kintu bakyogedde on kamera kitegeeza babadde nga babikola omuntu watuukira okujja n'ayogera ekintu on kamera nti nja basiba nja batta nja kuggalawo omwalo ogutali gugwe abatasaaga kitegeeza basse bangi abaana bangi be battidde ku myalo abaana bangi be battidde ku nnyanja amagye geddiza buli kimu kuba Museveni amagye yagakwasa buli kimu oba ttaka oba ki buli kimu be bali in control yakyo Munnayuganda funa flaga tugenda kwenunula Omuganda agamba nti okuzaala kujaagaana naye nga si gwe azaala Muhoozi kuzaala kujaagaana nga tozaala Muhoozi waliwo baddekaawo ng'olina akubanja najja n'akonkona kakati bw'akonkona nga mwoliwo oba tolina ssente n'ogamba omwana genda omugambe maama ataliiwo omwana najja n'akugamba maama agambye nkugambe nti nno taliiwo ye Muhoozi kati oba Muhoozi
atugamba okulonda tuve ku polling station ng'ayise mu tteeka ki? Tteeka ki lyayitamu? Tuli ku nsonga z'amateeka awa biragiro. Era ye tteeka ki limukkiriza okukomentinga ku by'okulonda? Yalowooza okubeera nga yakulira amagye kimuwa ebbeeta okuwa ebiragiro buli wamu n'ensonga ezitamukwatako. Mpozi agambe nti yayinayo amateeka amalala g'asomamu nga sigegana agaffe ge tumanyi. Era amateeka gaffe gaba kuba nga gakola singa yali zayiniriza dda nga yavuddeko, kubanga ekyo kyokka kye yakoze kulya mu nsi lukwe. Kitegeera ekyo kyokka kulya mu nsi lukwe. Mujjukire baasiba Sejjusa ng'akomentinze ku mwana oyo okuyingira amagye, ne bamusiba ng'akomentinze ku by'obufuzi. Kyokka omwana avaayo akulaga nti bwe mumala okulonda mudde ewaka, don't mingle around polling stations. Nga talina yadde etteeka mwayimiridde, abantu bali mu kulwanirira amateeka, balwanyisa amateeka, tuli mu kubira mulanga kitongole kiramuzi yavaayo like kuzaala kujagaana nga siggwa azaala muhoozi. Ate oyo omwana yagenda okusuula regimu ya kitaawe ate nga yagisudde. Oyo omwana yasudde regimu ya kitaawe. N'akatiibwa ke baali bawa kitaawe internationally kaweddewo lwa mwana oyo. Lwa muzeeyi oyo, sina mwana, muzeeyi. Mwana na munagaano oyo yenkana n'ekitange. Ne bannayuganda akatiibwa ke bali wa gavumenti ya kitaawe kaweddewo lwa mwana oyo. Mwana oyo bukyatu ayingira amagye n'atula mu bifo ebyewaggulu, embeera zeeyongera okukaluba. Ate nga buli mbeera lwe yeeyongera okukaluba, abatuuze banoonya ki kye bazzaako okuva mu eyo embeera ekaluba. Tebasobola gibeeramu forever. Oba mukategedde akantu ako, tugenda mu protest vote. Muzeeyi muhoozi ne bw'anaavaayo n'atulaga amakudde, ne bw'anaavaayo ne yeeyambulira ku City Square. Mukwano tolina ky'otugamba. Ojja tubuulira etteeka ly'obyogereramu ng'oggyeko okugamba nti mulimu kutiisatiisa bannayuganda. Amagye bye gali mukola tebalina yadde etteeka mwe bayimiridde, just balowooza bino bya biragiro, orders. Ezo order zijja kola mu barracks, not on civilians. General Muhoozi Kainerugaba, CDF, with all due respect, tolina locus standi kuvaayo kwogera ku byakulonda. Amagye ga Uganda UPDF tegalina kifo kyonna mu byakulonda bya Uganda. Teeka ery'ebyokulonda liteekawo be bayita ba polling constables, not UPDF, not SFC. Police yekwasaganya ebyokulonda. Weewaawo mukitwala nti nno lwedde mwawambadde obuyinza bw'Abannayuganda, naye kino nkikukakasa nti tewaliyo maanyi ga mundu gasobola kusinga maanyi g'abantu. You should stop that impunity of raping our constitution. Kibi nnyo omuliisa maanyi okuvaayo n'agenda nga yeekaalakaala ku kyalo ng'alaganga bw'ali omusajja naye nga naye akimanyi nti he's a rapist. Stop raping our constitution. Bakitaffe bayamba kitaawo okusobola okufuuka president wa Uganda n'abalimbalimba emyaka 40. Bwe kiba nti nno emyaka 40 taatawo tasobodde kudelivaringa eri bannayuganda, don't even think about it nti ogenda kufuga bannayuganda. Ekyo tekigenda kusoboka. I'm not being tribalistic. Naye taatawo yali Munyarwanda nakkirizibwa okufuga Uganda. We cannot allow another refugee okusobola okufuga Uganda. Ekyo kyo tekigenda kusoboka. The Bahima dynasty eyo yo tegenda kukola mu Uganda. Uganda yonna eri wamu okusobola okwetakkuluza ku dynasty yammwe gye mwagala okuteeka mu Uganda. How can you send no police abalabirizi b'ebyokulonda, simanyi abalondoola ebyokulonda n'amagye gasobola okukuuma obuwanguzi bw'Abannayuganda? Who can trust your words? Ng'olina Olivia Lutaya gomanyi nti talina yadde akagirita
mu basement yo, ng'olina Eddie Mutwe, ng'olina abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa National Unity Platform, president agenda okuddako, ng'olina abaana batalina musango mu detentions, mu magye, ungazetted areas. Who can trust you with the vote? Mukulu, teriyo teeka ligaana muntu alonze kusigala 20 meters away from the polling station. Musuubira nti nno mugenda kujja with all the equipment, money power and impunity, but we want to assure you the world is watching, and trust me, you won't walk away with this. Bannayuganda beegasse nga bwe bateegattangako. Don't think nti mugenda kujja muzannyire ku bulamu bw'abantu and then you walk scot free. This I can assure you. Osobola okutiisatiisa abantu, musse, mutta, era mugenda kwongera okutta, naye Bayibuli egenda n'egamba nti bw'onoomala okubba naawe ne bakubba. Naawe osobola okutta ate oluvannyuma naawe n'ottibwa. Bagamba nti ky'osiga ky'okungula. Bw'osiga obukyayi ojja kungula bukyayi. Bw'osiga emirembe ojja kungula mirembe. Taatawo bw'abanga ebintu bimulemye, just accept. Which gains are you protecting? Nga eyali speaker wa parliament Rebecca Litwala Kadaga yaddusiddwa mu Uganda n'agenda okujjanjabibwa nga ali bweru wa Uganda. Where are the education facilities? Where are the health facilities? The road infrastructure? Are you protecting your corruption, embezzlement, and land grabbing? Are you protecting your wealth? The wealth you've stolen from Ugandans? And you think Ugandans are gonna keep watching on? No. Enough is enough. Protest vote. Noonya akalulu. Kuba akalulu. Goberera akalulu. Bwe bakabba kabanje. Bw'oba tugenda kubba, lwaki weeraliikirira omuntu agenda okukwata omubbi? Nze mutano wa Mbega Aloysius Matovu Chweni, and I say all this for God and my country. God bless you.